Kwekana uko. Wakola chwa. Yo vao. Vayo itaode wano wansi. Vayo. Nawe kantunulira. Gwekana gwo chimanyi tino okusala. Mr. Peter. Yes. Ogamba otya? Yendi sebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Je baliko. Kale sebo. Kigenda gitya? Bulungi. Obadde obuzi. Nga wendi tambula mu mpola nga bwomanyi okweyiya. Mukola sente. Busente bugenda bulabikako. Ola olulinga nkyabeera wano nga wena TV ekikadde naye kati se wena ne computer. Ekitiwa kya Katonda. Olaba ka film kugamba tokyatambula nnyo obeera wano olabera ka film. Kwigamba bwe nvaako mu kukola. Nenteekakaawo nembeera muleze ya time yange. Sikyebo wanga ku luli. Naye we nabeera wano wali wabowa. Tuufu. Waliwa nenze lwakuba nina Emikwaano. Ng'era obeera ogenda okulanga mukwano gaze naakulabako. Munaye ensonga za Maaka ze zineezi. Maaka ensonga ze nina mukwaya tezigwanga. Kyogamba ebintu biri namukwaya bye yatuteekamu era bikyaliwo. Namukwaya yekwata ku Maaka. Namukwaya ayiribye ne Maaka. Naye olowooza banaamalirawo. Simanyi nakyo ekibatawaanya. Oba nno naawe ozaala. Wansi, kawulire we kaddamu wansi. Kugambye genda wansi, kalabe. Yabona oba neiba nga bwayiza okumanyiira. Dda wansi yanguwa. Tino kagamba nga tekawulire. Genda wansi. Olina n'omwana omumanyi. Mwana wange. What? Olina mukatemba. Trisha nga wazaladde n'omwana ayenkanawo. Nave? Genda gyawo wali ekikumi ogenda ogula sweet. Tenaye tonsesa. Inze ku myaka gyange nkyakwata nusu ekikumi. Go pick 100 shilling and buy a sweet. Tinja. How much do you want? 1,000. Lukumi. OMG. Give me a Nansa. Bwabanga namukwaya wa Maaka miliyoni emu. Ng'era mubanja miliyoni emu. Sente namukwaya ze yakasasanya ku Maaka ng'amunoonya. Mpitirivu. Naye kati tugambe namukwaya ono ategeera oba alimu akazoole. Nze ndowooza namukwaya oba alimu eddogo. Kubanga sobola kubanga nkubanja miliyoni emu. Kuba kati nze yampa emitwalo yampa emitwalo asatu. Bumuno mulagire Maaka jani nenzirya. Kati ate oyinza kusanga nga waliwo abalala baawa. Wamunoonyezeeko Maaka. Be yawa sente bamunoonyezeeko Maaka jali. Era n'omulanga nti Maaka ali wano. Transport gwateekamu okujja w'omulagiridde. Ezo zonna kitegeeza sente. Katulaba nti omutwe gwa namukwaya guleka tekola bulungi. Sooka olinde. Ye Maaka ennaku zino abeerawo. Maaka ebizibu biri mu nsi muno. Maaka ng'agenda awo namukwaya yamubeera bubi. N'akwate kuba n'agenda mu kyalo. Nga namukwaya amutabukidde. Tamuganya kuwumula. N'agenda mu kyalo.
kati n'abeera mu kyalo okumala adde amazeyo myezi oba 2 namukwaya n'amulumbayo mbu yamulumba namukwaya mutemu era nsaasira abasajja abawasa mu yamulumba n'amulondola n'amuwamba n'amuteeka kambi ku bulago ng'ayagala mutundwamu gana amaaso agajemu lwa miliyoni eki. Kati Maaka yabuuka atya kwekyo? Kati Maaka agamba nti aba ali awo Katonda n'amuyamba essimu ya Namukwaya neevuga ng'amutadde wansi amusibye emikono. Kati essimu bwevuga ndowooza Namukwaya mu ndowooza ye amanyi Maaka yamusibye tasobola kolaki kutambula. Kati akyuka kwate essimu bw'ati ng'atunudde eri. Ekikuyomera n'omwana omuto kiki? Omwana omuto nze mbadde mumanyi. Mwana wange, she's my daughter, I'm her mother. Your daughter, Trisha was already omwana in Canada. Ani taatawo? Kiki oyagala okumanya? Trisha mukolo gwakumanyagana. That means I'm not your sister. Ekyo ekintu kinene nnyo. How can you hide such a thing to me? Naam. Bulijjo mmanyi nti na muganda wo. She's my daughter. How did this happen? She's your daughter. You told me she's your daughter, fine, but how did this happen and when? It happened. Anyway, after all, it's okay, she's your daughter. I don't want to even know. Okay. I don't want to know. Ojjukira ebiseera biri ewaka TV bwe yayonooneka. Biseera ki byogerawo? Myaka emeka egyo, Trisha? Kankujjukize. TV yayonooneka ewaka nempita Maaka. Maaka ajja akole ki? Ajja annyambeko okuzaako TV. Maaka ki kugamba, Trisha? Maaka... But why are you questioning me like that? Lindako. Kyongamba nti ogamba ono Maaka gwe mmanyi. Trisha, gwe ne Maaka. When did this happen? How many years are those? You and Mark. But you don't want me to explain to you. How will you know now? Just listen. Agenda okulaba ng'oli aludde wayogera ku ssimu. Maaka kye yakola nga yeewalula. Ne Pola. Sooka olinde. Namukwaya ono mukiga. Kubanga amaanyi g'akozesa okukwata omusajja n'amusiba. Naye nze nagamba Maaka musimu. Nze Namukwaya tasobola kunkwata. Kale onsoose notikako ekyambe nga sikumanyi. Nyinza ogamba nti osanga kale muntu mulabe. Nonsibye emikono ekyobiso kimanyi muyamusiba emikono emabega. Teyamusiba ebigere bino. Kati nze onteeka wansi. Maaka anywako oba? Oba yasanga ng'atamidde? Mbu yali mulamu. Omuntu omulamu, omusajja. Omukazi n'akusiba. Nkubulire. Nagamba Maaka togeza n'ogamba ku muntu yenna nti Namukwaya yakuwamba n'akuteekako ekisombo ayagala kujjamu amaaso. Nze onsibe emikono Namukwaya ako namugamba kakana akuba ekigogwe wansi akusibye emikono. Bino byejja nga yeetoloola mukwate embaddiya n'amagulu gano omunyige mutegula gwe wansi ye mwenyini ajja kudduka. Ombuzaabuza sikutegeera. Gwe ne Maaka, when did this happen for so long? It's long time ono mwana mukulu. Nze mbadde manyi ebyo ne Maaka bye yesterday wano wemwefunira. My Lord. Aya, sabula. Era mwana wo olisengaawo nga bw'omulabira ekimazaala ekidota. Ndisenga oba ndi maama we? Oba oli maama we era. Nze tokuza munnange. Tokuza mukwano. Kati olala omwanange mwegaana. Kati omwana azimanyine yali aliwa. Wamuzaala fayini, wamuzaala otya, wamuzaalirawa, abadde aliwa, ani abadde amulabirira. Gwe olala nkomewo waka n'omwana. Nga mama agenda kunkola ki? Nembe yamuteekako ekisooli n'alajja n'angenda kuwa ssente zo. Oba yayagala yegonze omusasiro.
kwekunza nenzo ne bwoba omanya tosobola kuŋŋamba nti Namukwaya asobola kukwata akwate Maaka amusibe emiguwa Maaka ng'ali awo atunula. Maaka bw'aba teyaliko mwenge simanyi kubanze ne bwoba omanja tosobola kujja n'okwata ekigwo n'oteeka wansi ate oba ne bwoba wansi by'amagulu munoonye engeri gye nkwiya Namukwaya tasobola kunkwata n'anteeka ekigwo wansi n'enzikiriza. Ng'olaba omulwadde aba ali mulwadde ne baagala bamukuba empiso ne bamukwata abantu babiri ne bawugaatako owokusatu naye ng'alina amaanyi nga mulwadde ali mubi kati ate gwe omuntu omulamu omusajja oli mulamu totamidde tonywedde enjaga otegeera yandibanga yali atamidde. Maaka ne Namukwaya naye nze mu kulaba okwange Namukwaya ne Maaka balina ensonga ez'ekyama ffe ze tutamanyi kati nga zino sente batubuzaabuza. Ye kambuuze bwe nali ntobera n'ensi nga nkola mu bibaala mwaliwa Ani yakutuma okuva ewaka? Who told you to leave home? Who told you to leave home? You decided it on your own. Nosalawo n'ova ewaka n'ogenda. Wali oyagala tukole ki? The good thing I can see you're still at home. Now I'm ask home. me why you left home. I'm home, eh? I'm still at... By that time, you were still young. So did you want me to abort? I didn't say so. But yakulira wa? Okuze mukuziza omwana yali wange. kukkiriza. Omukuziza gwe okuziza omwana gwe. Oh my gosh. Mba omukuziza omwana wange. Igwe. Nemberawo for all these years. Nga simanyi nti no ino omwana mba onkuziza omwana wange. Buli omu alina okubeera n'ebyama bye munnange. Si buli kimu nti tujja kugenda tukibagamba mukwano. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti nkubanja emitwalo 5 nteekemu akakadde kamu nga njagala kubanja mitwalo 5 kiki mba noonya Oyogedde ensonga gwe tulaba nti waliwo ekintu ekyebakwekaawo emabega wandibanga waliwo Maaka kyatanaba kumaliriza eri Namukwaya nze nga ndowooza kyanjawulo. Namukwaya oyo alabika ayagala Maaka Oyogedde kati nga Maaka yeebuzaabuza si kibeeyagalako n'amukyawa n'afuna omulala ne Maaka omumanyi mu bakazi si mwangu kati bali awo ono Maaka adduka Namukwaya mbunda Maaka aliwa kugamba Maaka Namukwaya Maaka Namukwaya katolooza n'amalako atya Maaka. Kale n'omutunuulira nga sikumala. Kati nnyo. That means all along I've been looking for this guy in Omukwezi. Nenkola buli kimu. I did everything so that I could find Mark. Naye gwe nnyabo olw'okuba omanyi deals zange, olw'okuba omanyi what I'm looking for, omanyi what I want, you decided to hide him. Omukubira n'essimu n'omugamba she's coming just to run and hide. Trisha, you're not fair. Naam. Tokimanyi nti nange munnyini noonya Maaka. Olowooza ki ekyantambuza okuntwala mu kyalo? Onoonya Maaka. Tosobola kungamba nti onoonya Maaka. This is just an excuse. And your excuse is lame. I don't buy it. Okay. So, it's fine. You can think about everything that you want to think about, but me too, I'm looking for Maaka. Tobingamba. nzinagambye kyokka Maaka mutuufu leka bamukwate oba bamutte kati nange siyagala kumanya kyajja nekiŋŋamba Namukwaya mulumba mu kyalo namuteekako ekisona nga ngenda kusala kyokka nannimba mbu yabadde akuba bulooka mu myezi 2 ku guno omusanwa yakubye bulooka mu myezi 2 mbu n'afuna ssente n'asasula Namukwaya kyokka Namukwaya bwe namusisinkanye nagamba Maaka alimba tannamu yadde 10 eki tannamuwa ssente yonna. Kyoyogedde kituufu kyandibanga kiribabiikako obubiisi. Kino bakikweka balina kibakweka ensonga yaabwe baagala kuyisaawo balina ensonga naye kati omu ndowooza akalubyamuko ebintu
ate ne Namukwayo okuwamba Maaka tasobola kumutta kubanga alina kyayagala. Namukwayo ono yalibanga alina essuubi mu Maaka ng'ayagala Maaka amuwase. Kuba kwe ensonga ezitambudde ekyalo kyonna kyogera ku Maaka Namukwaya, Maaka Namukwaya, Maaka Namukwaya. Kale ate okyali ku ebyo obadde okimanyi nti gundi kana akawala akeeru ke tuyita Muyindi Maaka ke yali ayagala kawali eri mu koona kakati ako obadde okimanyi nti kaganda ka Namukwaya ate. Because it's you who is hiding this guy. And of all men, why did you choose Mark? Mbankweka wachi. Why did you choose Mark? Tosa kungamba nti mubadde mwenna for all this long, uyo mwina n'omwana. Tosa kuwa tatawa mwana wo. And besides that, alabika yabadde n'omwana nga ye yamukuza kati olw'okuba alaba nti everything is out, tutandise omusumbu kati n'asalawo akuwa omwana wo. Naam. Lowooza buli kimu ky'oyagala. Naye nze ng'omuntu tomanyi kyempitamu. I just respect you as my old sister. Only that. I just respect you as my old sister. So what? What does that mean? Inzo kugamba nti olw'okuba this girl tata wako mbuno simanyi biki munonya, you're hiding him, you're telling me that. Kati ate kyewunyisa Maaka yayagala kakawala kaganda ka Namukwaya Kamuyindi ate n'akasuulawo n'afuna ono Esther. Kati oyo muganda wa Namukwaya ate naye anoonya Maaka bubi nnyo. Ate Maaka bwe yagala n'akateekera birthday mu boxi eneberamu keeki yateekamu jinja, yateekamu blow. Kati ono mbagenda omanya abawala bagala ya birthday oh my god, kati mbasituka okusala keeki okusandukula box ng'ejinja liri muli. You're just lying to me mbuno omunoonya. You know where he is. Okay, fine. You know where he is. Mfaachi naawe. Manyi. Katimbuche. And I'm talking to you, just holding this thing. Now where is Mark? I don't know. You see what I'm telling you? Kati obusungu obwo bwonna omanyi kyamukola mbu yamuswaza mu mikwano gye. Kati alina obusungu obw'okumuswaza, obusungu obw'okwagala Esther ate mukwano gw'oyo Muyindi. Maama nasuba okulabako fiimu eyo Katemba yali awo ndowooza na nze Maaka yaŋŋambako yali aneewolako essaati naye teyampita ku birthday, yansanga ku Northern Bypass wali naye teyaŋŋamba kugenda. wamuwa n'agenda naye nga teyakuyita. Namuwa ebiseera nali sirinango. Embeera yali yakukuba. Ebiseera ebyo bitegeera okujjako kali n'akatandika okugula ku bugoye bayire kati siri bubi. Era ndaba n'endabika. Ojjeko ewange. Mukama yandibanga yakuviiriddeyo. Si mukama. Lwakubanga teweeraga. Si mukama. Ate tukola. Tukola si. Ate kato mukama ateekamu omukisa okola. Si mukama bino ebyange byakukola. Mukama ali muguleeyo.